tukyagenda maaso ne bannaffe abazze okwolesa mu mwoleso guno ogwa Harvest Money Expo mulundi gwa kusatu bulimi na bulunzi bwe twagala okukyusa tulabe ng'omuntu akulaakulana. Sinkanye omwami yonna agenda tubuulira amannya ge, tubuulire kampani mwava, ate atubuulire omuntu atazze leero osubiddwa ki, naye ng'okyalina omukisa bw'ojja oba ku Sande okubisangawo. Amanya Mayiga Moses nga nva mu Bulamu Group of Companies abasinga bamanyi Bulamu Mixed Farm naye nga Bulamu Group of Companies tulina ebintu byanjawulo, Bulamu Top Notch, Star Royal Motel n'emmwanyi era tukola ku by'emmwanyi. So nga ffe sooka okwebaza enteekateeka nungi nnyo nnyini ddala era omuntu nkubiriza mwedde abali eyo mujje ebintu twakatandika butandisi enteekateeka nungi nga ffe twaleese emmere Bulamu tukola ku ndiisa ey'ebisolo byonna endiisa omuli ey'embizzi n'ey'ente ku ssaawa eno twaleese emmere omuli starter ey'embizzi ento omwezi gumu ku ebiri fatena mbizzi myezi 3 ku myezi 5 tubeera ne gestation emmere y'embizzi ez'amawako ne tubeera ne lactation ey'embizzi eziyonsa kwegamba ekizibu kyonna ekibadde mu bulunzi bw'embizzi ng'era bwe tuzze twogera Bulamu yakikwata n'ekifundikira ekyo kyo ne tukimaliriza omuli akatale abalunzi abasinga baliyo bagamba ffe tetumanyi katale ka mbizzi gye kali jangu ku Bulamu osobola n'otusanga waneno ku mudaala gwaffe waneno tujja kuba tukuwa kwegamba enteekateeka yonna kulaba nti ate otwegattako okulaba nti akatale ako kakula ki okafuna n'olwekyo tobeereeyo n'olunda ng'emmere tulina kuba ensolo ebikola embizzi mmere mujje ku Harvest Money Festival tugenda ffe kubanga tubakola ki nga tubayitiramu ebintu byonna eby'obulunzi tubakubiriza omudaala gwa Bulamu weeguli waneno ku Dutch Village tujja ba tubabuulira byonna bwe bitambula mwebale nnyo mwebaliire nga bwe tugenda mu maaso n'okulambula bannaffe abali mu kwolesa katusinkanye omwami ono musajja muvubuka naye alina akuuma kakutta alina ettaka tekinologi omwangungu ono kyendowooza nti n'omulimi naye asobola okubeera nako njagala tubuulire agenda tukoleramu ki wano tuyige. Akati ekisingira ddala oluusi okusumbwa abalimi baffe kantandike ne kino nti oluusi tusiima ebintu ne bigaana okuvaayo ne tunenya ettaka lyaffe ne tugamba oba bandoze naye ng'osanga oluusi ettaka lyo liba lirina kyeri Bulamu oba terisobola kuwanirira kintu ky'oba olitaddemu. So kye tuba twavayo ne tukola tekinologi ey'okupima ettaka tutesitinga ettaka ne tumanya libulamu ki kyensobola okwongeramu ate ki ekiddako obulungi. Sikwegamba ne tugamba omulimi nti kati lima kino yongeramu kigimusa bwe kiti osobola okuba ng'ofunamu mu kyokola. Tuleme kubanga tukola ebintu nga tugezesa bugezesa. Kirungi tulina ettaka eddungi Katonda yatuwa naye ettaka lino likoze emyaka mingi ligenze likoowa ettaka likoze emyaka nga 5-10 tulirimiddeko so likoowa nalyo tulina okuba nga tulyongeramu ku bigimusa twongeremu ku ki ku byetaagisa kyovala ntitesitinga ettaka wano ne tumanya gamba oba ogenda okulima kasooli olina okumanya nti kasooli yeetaaga kyokukula obulungi. Buli kirime kino kyolaba kyetaaga ebintu ebyenjawulo kyetaaga oba pH ng'ali waggulu nnyo kino kyetaaga pH ng'ali wansi olina osooka n'omanya kyogenda okulima kyetaaga ki omala okukimanya pima ettaka lyo olabe ki ekibulamu oba kisobola okuwanirira kyogala okulima. Kati kano kakola ki? Akati kano katestinga ettaka bakaita soil testing machine naye kakozesa scanning method. Kyekakola kasomalo katuuza ku ttaka lino nga kali scanninga. Kukakonetinga na simu tulina device etukwesa naye essimu n'onyiga ku simu ne kascanninga mu ddakiika 10 kaba kamaze okupima yakakuweereza report yo n'ogiprintinga kagiweerezaawo ku simu kwennyini okwo era mu ddakiika 15 bw'obanga olina ettaka lyo waneno osobola okulireeta wano tuli kupimirako noba ng'ofuna report n'omanyi kitegeeza kati leero atazze mu mwoleso enkya bw'oba osobola okujja enkya oba Sande leeta ettaka lyo leeta akakoota kamu kamala kukka toleeta ttaka lingi nnyo leeta akakoota tupime tulabe ki ekibula mu ttaka lino kikyosobola okwongeramu nakyo ekisobola okukola mu ttaka eryo. Kati kamalo bwe mba ndireese tugeze enkya bwe kalipima kampereza ku simu yange mu ddakiika 15 tugenda kuwa ripooti ffe tukubuulire nti ettaka lyo lyetaaga kino tujja nakuwa olupapula kuliko ripooti era omuntu ajja tumuwandiika tumugamba kino kyekibula mu ttaka lyo kikole ngamba gwe okupima ettaka kati okupima ettaka kuno tupima eka emu tugipimira emitwalo 5 naye ngaokupima ettaka okikola mulundi gumu mu bulamu bw'ettaka tebetaaga kusigala ng'opima ettaka lyo so tekiri kya bbeeyi nnyo tulina kubanga tulima nga tetugezesa ebintu bifa tomanyi ekizibu ekiriwo oluusi oteekamu ebigimusa oteekamu bingi ebiteetaagisa omala okebera ettaka osobola okumanya ki kyenyini kyoyina oteekamu kijja okwongera omutindo ku ttaka lyo bwe mba njagadde okukeegulira akati tulinayo obukitsi obutonotono akatono katandika ku mitwalo 25 era omulimi asobola okagula aba ayagadde naye kaba kasobola okupima tests eziri mu 50 ne kafa kakomaawo okarifiiringa osigala oyongeramu
oyongeramu science so ekintu ky'ettaka kikulu nnyo abalimi baffe mukume ettaka lyammwe mutegere ettaka lyammwe mujja kufuna mukyemukola kyonna mulima kale katweyongereyo nga bwe tulambula emidaala egy'enjawulo sisinkanye ono mukugu mu by'amazzi ate n'ebyuma abiwola agenda kuba akubuulira amannya ge atubuulire gy'avudde na biki ebiri wano byakola sebo tukwaniriza kubukera nange mwebale kunkyalira bannaye akasana twakaloze eddogo liri wano Namboole eddogo abantu bajje balabe eddogo ly'akasana eri Kagema n'omanya nti no wati akasana tetukyakalina ebyuma twabireese abantu tetukyayagala bakaabe lwakuba nti ebyuma bye tulina tebyetaaga balema tebyetaaga ki byamaanyi nnyo ebitabangabo era abatazze kye basubwa basubiddwa nnyo obutamanya kulaba ku byuma bino nibakyalina omukisa okujja enkya bakusande weguli baddembe okujja enkya bajje balabe ku byuma ebiri wano balabe ekyeneena ekiri wano bino byeneena si byuma kakati Medi omuntu yetegekategeka nga abadde asobeddwa akasana kamuli bubi eyo ayinza kuyitamu nakyenkana ki okulaba nga asobola okugenda n'akuuma akafukirira asuuleko busuuzi ekikubiro akwate endangamuntu akwate akafaananyi ajje n'obusente obw'ekitundu ajje mangu wano afune ebyuma tubimuwole tajja ajje n'obusente obw'ekitundu bw'alinawo bwonna agaye nti nze nina buno bwe ntadde mu kikondoolo ajje buzi naye nfa bannaye munyambe tugenda kukwata bukwasa ebyuma tajja wadde n'omusingo n'ekyapa ky'ettaka ajje buzi kakati sebo atwala ekyokulabirako kya omuzadde waka alina abaana abato akantu kano ayinza bayamba atya oba kayinza kubayamba batya okuyiga kamba tegeeza abaana yefe ababonoonya abaana basiiba kuza katuuni abaana basiiba kuza sports betting n'abato mazima katonda wange omwana ng'atunula enkoko ewanga abaana bato be babuyingiza be babuliisa mu kifo ky'okutya bwe batinga batyanga balaba nsolo babirabye kati nga ssente bugagga kwega bintu bya birungi bya bulamu kakati obukoko buli kati katugambo ya reserve bukoko nga 15 oyinza kubulundira mu kifo ekitono naye ng'omanyi nti ojja kusigala temporary oki-expandinga kubanga bwe bukula bubuukanyo bugeja buli nkoko weekoma okula yeetaaga space eneneko kati ekivaamu otandika nga mu nsonda naye noota nozimbulukusa kutuusa lwota ne kibeera mu luumu enene ebyo bikolebwa naye ng'oliisa nga nzungu pyuwale gye tumanyi naye wano gy'ovolaba eno seva box yekuyambye nnyo omwezi ogukola ki ogusooka kubanga gwo gwakavuyo wali omukyalo omu yaleeta enkoko 1000 n'ava mu nyumba n'ayeebakako katono ne zijja sigirina ekwata omuliro mu bukuta n'ebikutiya 1000 bwona ne bikola ki naye kati mu seva box seva house eno ebyo byo biba tebikyakola kyovola bwe zibanga 15 ofunayo buli 3 box bweno n'enkoko emu abaami bave mu kuwolokoso n'okulema okubeesawo amaka gaffe tubeere ensengaga n'esente weeziri twawule mu banka tupulaninga obulungi tuve no mu bino kati tutandike n'okuzimba investment eggwanga litereere amanya go sebo amanya kwegamba nze ndi munaffe munagwanga muna Uganda mutuufu nkyali Laban Rutare ekitongole kyaffe Laban Rutare kitongole kyaffe tuyitibwa Community Care for Development ate nga tutandise project enene nnyo eyo mbalala ibanda eyo Kalimanywera ngo tutandisa abantu abagadde bajja ne basoma nga kati mwe muze tubaweena kwesatu ez'obwerere gwanga muje tuzimba gwanga ezisigala nga tokute ekimala ng'osasula ng'osobodde mukama bongere mikisa katonda wange yes tulinawo abakuuma ddembe ng'ono gwendi naye kakati sebo akulaba erinnya ndiraba nti ekibirige naye ddala ayinza okuba talimanyi tusaba omubuulire ku linnya lyo era n'afande ali eyo leero ng'akulaba naye ng'enkyalina omukisa ogujja oba ku Sande lwaki yandisabye bakamaabe ajjeko wano walungi nnyo omuntu yenna okujja naddala nga ffe kati amanya gange nze Kano Kibirige David ndi mu operation werese creation era ekindeese wano kwongera kuyiga bonna abakuuma ddembe naddala bano abavaayo kati kyandibadde kirungi nnyo ne bajjakawo ne bayiga okulunda especially okulunda mu bulimi kubanga ndowooza ekitundu 80% mu Uganda bwe sente zisinga ziva mu bulimi era nzize kweyongera kuyiga
essebo kale sebo tuyanziza nnyo afande neyanziza nnyo basewo mwebalire ddala okunkyazaako akatono wano we muli essebo afande empewo tebaako katono ina akatono ako kabeera kanene obadde okyalina bingi naye nkyali muno nkwongereyo omukisa suubira nti ojja gunnyongera kale afande kibirige tujja mwongera omukisa bw'oba olabye nti n'amagye nabo basituse kakati kisookera ddala kabonero kalaga nti ebyokwerinda byo tewali mutawaana ate kiraga nti essaawa ya buli muntu azuukuke kuba olaba ayina emmundu agankasooka enjiwummuze wali ngende mala okuyiga ebyobulimi bino ndayo bifaanana kakati gwe atagirina lwaki towummuza kyolina n'oyiga ebyobulimi tukulize Namboole nkya oba kusaana